Gabadde masanyu mizira kujaganya na kucacyanca ku ssomero lya Light National Primary School e Bulenga. Abayizi abatuula ebigezo by'ekyomusanvu bwe badde basiima omutonzi olw'ekkula ly'abatuusizaako olwaleero nga bayitidde waggulu ddala. Bano basiimye abazadde baabwe abasomesa ne ssenkulu w'essomero lino olw'okubatuusaako embeera ebakkiriza okusoma ebibagasa ne bayitira waggulu ddala. Abageka Patricia Hope era neebaza Mukama Katonda ankuumye n'enkola bulungi era neebaza bazadde bange ne director neebaza Mukama asobozesa ottula ebibuuzo byange era n'ebiyita. Neebaza abatica bange basobodde okunsomesa. Nengera okwebaza abazadde bange basobodde okumala fees nasobola okutuula P7 yange. I thank my parents, my teachers, my classmates for helping me. And I thank all people who have been there for me. Nebaza Mukama nakoze bulungi. Nebaza n'abasomesa baffe abatubeereddewo n'abazadde bange abasasudde school fees. Jocelyn Nakibuuka ngono yamyuka kuli essomero lino asiimye buli omu ayambyeko abayizi bano okutuuka ku kkula ly'obuwanguzi lino. Twebaza abazadde baffe okutuwa abaana. We thank God for this victory. It has been the Lord. Twebaza abasomesa baffe their dedication and commitment towards our learners' success. We thank the Lord. Mwebalire ddala batusupportinga. Twebaza Mukama olwa director waffe. Director w'amasomero ga Light gonna Ssalongo Joseph Mbuga Kiberu mu ssanyu asuubizza okutwalako abaana bano okulambula mu mawanga g'omu bugwanjuba bwa Africa. Nja kubawaayo study tour okugenda e Nairobi nga nze nsasulidde ne ba staff. Ekyokubiri ngenda kugabayo ku basala. Ono era asomoozezza abeeyawula ku nsomesa y'abaana ey'ebyemikono n'ategeeza nti omwana afuluma ku Light abeera teyeetaaga kunoonya mulimu olw'ebyemikono by'ayigirayo. Omwana n'agamba muzadde we, taata ne maama tiguli gye mwantuma ngireese kakati kangende neeyiye. Twebaza ab'amasomero abagoberedde enkola yaffe ne batandikawo ku mirimu omwana gy'asobola okukola. Ffe tuyinza okusomesa essomero mikoosi 18 nga buli muyizi alonda yiye. So si nti buli avaayo musibi wa nviiri obuli avaayo wa art. Abayizi abatudde ekibiina ekyomusanvu mu ggwanga lyonna baweereddwa omukisa okufuna basale mu secondary ku ssomero lino n'ebyetaago nga bisasuddwa kasita yeewandiisa mu pulogulaamu eno. Mu buufu bwe bumu ku ssomero lya Palmville Junior and International Preschool gabadde masanyu ensangi olw'abayizi 29 abatudde bonna okuyitira mu ddaala erisooka. Director w'essomero lino Pamela Lutalo asiimye omutonzi olw'okubatuusa ku kkula lino ery'okuyitira waggulu. Tuse kwebaza Mukama Katonda olw'okusobozesa abaana baffe okukola obulungi 100% first grades. Omwana asembayo n'afuna 11 aggregate si kyamaanyi. Mu abazadde ababadde eyo nga mulinze ebibuuzo mujje mubyerabireko. Mujje tukikoze Mukama tusobozesezza tukikoze nate era. Abasomesa b'abayizi bano nabo basiimye abazadde olw'enkolagana gye babadde n'abaana bano ebasobozesezza okuyitira waggulu. Twebaza Mukama atukwatiddeko okubasobozesa okuyita obulungi era twebaza ne tusuubiza nti tukyakolera ddala mwaka ku mwaka okusobola okuteeka Palmville emanyike mu nsi yonna. I want also to thank our directors for the great support that they have been giving to us, and that's why our children have performed well like that, and even I thank the parents. Tufunye ku bayizi ne basiima abazadde n'abasomesa olw'okuboola okuyitira mu madaala aga waggulu. I thank God who has enabled me to pass my PLE with flying colours and I've got 6 aggregates. I want to thank my teachers for teaching me, encouraging me. I got 6 aggregates and I thank God for enabling me to perform well. And I thank my teachers who enabled me to do wonders. Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukulumu.